This is Fahad TV UG. Subscribe. Yes, baliza ku Fahad TV UG na kusaba mbi subscribing ate osigalenga odu following bagita Fahad TV UG. Wantu bana mawule gawa celebrity gokagoka gabagatambula getu watu kutusa kwano ku Fahad TV UG. Awala genyingideo na gaga lero. Ega kibina cha Trust Films kusana Almatic Entertainment, Trust Films kusana Almatic Entertainment. Banange elese ekipya bakita da promise toyina kusubwa. Kyono kwa kusigalanga ofollowing Trust Films tosubada promise benango kebera ku YouTube bagena kuba ka premieringa olunaku olwalero wali ku YouTube zikena kuba sawa 3 nedakika 45 toyina kusubwa de promise abazanyi bo bonabona abetabu mwe bali batimo bonna buli goma nti muzanyi wa Trust Films wamanyi mwali mukazanyo kano nolwensonga toyina kusubwa ngenda kusaba osigalenga ofollowing ano ku Fahad TV UG twana mawuli gaba celebrity okwetwa Uganda ya feno yona na obula mbali gadde mbategeze koko mbakubire mbategeze koko nti Trust Films ina kipya kireta onako olwalero ebifaananyi mbadde ntiro okubya postingirayo eri mu community mbadde ntiro kutekayo zi posti gamba nti Almatic ina kireta ekipya era kye kino bujjo kimbagambako bakiyita the promise abavubuka bonna abetabu mwe bali toyina kusubwa banange toyina kusubwa bakayita the promise toyina kusubwa Fahad TV UG ingana kusaba mbi subscribing osikalinga out following tekayo mawuli gaba celebrity ku YouTube channel ya feno nolwensonga toyina kusubwa bakayita da promise olunaku olwalero episode 1 egenda kubeesa bukululwa bakayita da promise sawa 3 nedakika 45 mbasaba musikalenga muwagira Trust Films kosane Almatic Entertainment mujja kuba mufuna ekisinga tokasubwa toyina kusubwa olunaku olwalero Fahad TV UG musagalenga mufollowing Trust Films kosane Almatic Entertainment mujja kuba mufuna ekintu ekyomulembe ate ekintu ekisinga mubere bulungi mweraba.